Abayizi b'enkumba bakoledde Pulezidenti Yoweri Museveni ennyonyi gye batumye Fly NRM 2016. Design ng'eraga mbu President Museveni yatudde awo era nga eggwanga buli movinga with him. Abayizi bano abagasa obwongo bagamba nti bakoze ennyonyi eno okwebaza Pulezidenti Museveni byabakoledde ng'abavubuka n'okubafunira emirimu. Idea endala ba youth twadde tulonda nnyo President Museveni nga tumuwagira naye nga twadde tetusiima nga tuddizanga. Abayizi bano bagamba nti ekirowoozo kino baakijja ku nnyonyi eyagwa Emitiana omwaka ogwedde nabo kwe kusalawo okugatta obwongo ne bayiiya ennyonyi eno. Magezi okugayiya twagajja kusinziira ku nnyonyi eno yagwa Emitiana. Ennyonyi eno bagitaddeko ekifaananyi kya Pulezidenti Museveni n'okugisiiga langi eya kyenvu. Etongozeddwa Hillary Emma Musoke yakola ku by'okuvumbula mu ofiisi y'obwa Pulezidenti eyeewunyizza obwongo bw'abavubuka bano bwe bakozesezza okugatta ennyonyi. Bw'okitunira wano oyinza okirabanga kyangulwa nga bali ku muzannyo naye obwongo n'ebiseera bye bataddemu be bavubuka bwe twagala essaawa zino ng'oli creative and innovative. Asiba abavubuka okwongera okuyiiya ebintu nga bino. Nkubira abavubuka bonna omulanga tukupe ku bavubuka bano ab'enkumba. Ye RCC w'e Makindye Henry Kitambula atabukidde mu lukiiko lwa NRM oluyitiddwako St Paul Primary School Makindye n'alaalika okugalira abantu mu Budukulu olw'okutulugunya abantu. Bakozesebwa abakulembeze abamu abadde baagala okujja ssente mu bantu. Oli ajja n'aguza abantu enzigi ekiro n'abajjayo n'abasaba identity card. Oli bw'aba talina identity card n'amugala asasula ssente za identity card ekiro. RCC agambye nti ayinza kuleka abakulembeze ab'empisa embi okukolera mu bantu. Kyokka ono abadde yakava kadaala olwo bassente be ne bamwambalira nti naye alemereddwa okukola emirimu gye. Bagenda kusiba. Ansibira ki? Talina nsonga, talina kubuuliriza kutuufu. Bw'osanga ekipapula mu zooni tekitegeezebwa nti chairman yaba akikoze. Olukiiko luno abakulembeze mu boogeredde ebikankana lubadde lugendereddwamu okutema empenda ku ngeri y'okuwangulamu okulonda okwa 2016 mu kitundu ekyo. William Mutyaba ne Mathias Bwato Kavubi bakusakidde gwino ku Abukedde TV1.